This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Omusajja naye alina mugaba bagamba baawoma. Naye sikiwanti awooma. Sikiwanti omulina naye era simanyi omusajja omulina. Waki oteeka munzi? Mbuuza bubuuza ndabe oba n'abasajja abanene ab'omu Uganda kati nga ggwe like kale simanyi. Tomwina. Sheri oyagala kunnwanisa misana. Just mbuuza. Onkuba left right center okuba shori yatandise. Tunyumyamu just. Tunanyumya bwe tutyongo onkuba. Onkuba kunzita busi. Labako obulabi ne. Nakukoze iki? Kiri mutu. Wakizo oyagala mbeere ne mugaba. Bagamba. Nti abasajja abanene baba ne mugaba. Sheri omusajja omunene takulyangako. Nekwe kasuku okimanyi mbunna abasajja namwe abamu temulina gundi. Soke tuddeyo wali. Omusajja omunene takulyangako. Omusajja tolyanko mafene. Ngayenga ggwe. Mama nze benchmark y'abanene. Beba kutuma ntulage ku munene asinga go wali olabye. Kasuku mutono. Siri mutini naye nze munene nze I'm the big mafati that you have seen. No. The biggest mafati. Naye gondi okumpi right now. Kale kati so vola bonyangu yiraye. Yenkana go batakutuuka. Ansingako. Sinnaba. Ate yenkana nze. Karate nze manene ndi mutini. Bagati bana abanene abatinitini mujje. Nga nyimuka ate wali anzirako nze excel esooke y'abanene. Allah. Akuddako. Akuddako. Mafati tewakyagala kyewagwako. Abasajja kwegamba abasajja abanene tebeetaaga kwagalibwako ddala. Mulina okuba mulina ebirungi ebijjirwako naye wakitemba temusala mubiri kasuku gwolaba engoye ezimu mu butuufu oyambala olugoye omuntu n'akutwala nga gwe atali sirias. Ng'ani alwambadde nze? Sikulimba. Aiwa nawo omuntu gwolaba nga buli wayambala abatali sirias. Mukyuseemu musale emibiri. Mukatonda. Abala naye naye Sheri amanyiira. Kati omuntu ayambala olugoye n'otamutwala kuba sirias kitegeeza ki? Enfaananaye. Kwegaba bw'abamu abalwambala olubuto n'abambadde kundisho ng'ate musajja. Ekitegedde terutuuse wansi. Naye waliwo abasajja beedaba ng'ayambadde kafiitingi ati. N'omubuuza ati mukamange gwe bwadde oveeka teweetunuulidde ng'ojja kiki? Baba bamukoowa nga kigende kiswale kigende bakigeye. Ate tukoowa abasajja ntubaleka ne mweweebuula. N'okitunuulya kivume. Ala Sheri leero okoledde okutta akaliro baaba. Nooza abantu abanene wabakoowa. Yo kanda mukulu yali ntegedde obuzibu wamagye buva. Neyo tukooyera kyo tutuusaawo. Akakati ni omuntu omuke yakola. Okufumba kutuwa essanyu.
Akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo. Ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi. Tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna. Tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge B0 oba kuba essimu noti 779 noti nnyemu nnya oba noti 75 noti 74 noti 292. Tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier. Ale Luzungu kade kazuku tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda muza kujjera kutoka ntoku ndimbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulula bababbi abakyala wale somuyiro mwenye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero sijja kwogera olunaku lwe tuliko. Saagala ate oli agaye nti ate ki oba ki. Naye nga, yes, I'm with the beautiful Sherry Matovu. Today she looks like 10 years younger. Yeah? Buli lunaku olina okusala. Sherry, olabisa bulungi. Thank you. Oba makeup. Oba nkulabikira bulungi naye bangamba ndabika bulungi. Mashallah. No, olabika bulungi. You're a beautiful woman. Thank you. Ate n'ogaana okufuna amasavusavu, n'ogaana ozimba amatama, n'osigala intact. Abantu bagajja amatama. N'atuuka nga ensingo eri bwetu tekyayawula. Nga mukazi. Kibi nnyo bakyala mukyuse nedda. Omuntu nga yali peti mu myaka 5 leramu okumulaba ngalinga Kasuku ngalinga nze nga masavu tekinyuma olaba namwe tebinyuma naye ate abakazi tekinyumirako ddala. Ne wangamba kati abasajja yagala bamasavu nga masavu nedda toyagala nnyo masavu Kasuku engeri gye bikaluubirizaamuko 6 packs zino omubiri nga guli wamu owulira nga kitambula naye ogyogezeeko masavu olabe bwe kiba oyinza olowooza nti kikaluba nnyo naye waliyo bamasavu neno munnange olaba kati nga nze tetuli bwe tutyo jasi olina kuba nga oli flexible nozokitegedde okwesobola kikulu naye okubeera Kasuku ng'oli bwotyo nga naye era nga gadde wali era teweesobola alina okuyambako munakukwatireko wanakukwatireko wali kati kiba kirungi waliyo be bakwatirako ng'okoowa mangu munno nga yalina okuraidinga buli kaseera gw'okoowa mangu n'oweekeera ekisinga okunyiiza toyagala abasajja baweekeera nsagala kukwatirako ate abatuuyana lwaki oba ontuuyanirako kwata bulungi lwako awo kale wasukka olina otuuyanamu awaawo kaseera akasembayaawo nga tokyekontrolinga olutuko ne luyiika n'otuuyana kirizibwa kulinayo kukkirizibwa naye ate Kasuku byanjawulo waliwo entuuyo ezimu ezitagumiikirizika waliwo abakulukuta obukulukusi n'ontuuyo eziryoke nga ziwunya bulungi zirina bye zijjirako n'entuuyo ezoku abantu abamu entuuyo ezo zijjiramu ebisiraani oba abakazi tebakimanyi entuuyo ezimu zijjiramu ebisiraani nga abasajja abamu buli wagira bw'ati n'amalira munda omwo bisiraani byateekayo naba omusajja ow'omukisa nga buli bisimanga omukazi weeyongere okuba nga obulamu buggulirwa so byanjawulo bajja kutuyanyirako my sister for nothing ofuna ebizibu so olunaku olwaleero nine Sherry yampita ku birthday sajja tulina ebyatukwata eno tulina bye twalimu ne Shalom ate nanjawukanako simanyi oba yajja
yankubira bukubizi twayogera. Naye birthday yali maanyi. Omuntu otuuka n'ogamba kati bano bennetaaga bano sibeetaaga buli wookulo olina okubaako byodroping. Yeah, that's very important. No, wandowoozaako ne ntegera nti Asheri muntu wange kati. Manyi nkwagala nnyo. Nnyo. Nkwagala nnyo. Nakolimu wawe ekikwama ne kati nedda. Ennaku zino tuli ffenna tuli tuti. You good. Kati ziri ensonga zaggwa zikya zetwasemba okwogerako. Embeera yatereera kati. Tetuli bubi. Tetuli bubi omuntu ne Kasuku nno munnange olina amaanyi oba n'eddogo lyange likola. Kyaka n'eddogo lyange amavi gano genkuba Kasuku nze nkuba amavi. Nze sireekaana by the way omukazi akola ensonga taleekaana. Nze fukamiza mavi n'enkuba ku ttaka n'enkuma byoto byange n'enjogera nsonga zange. Ogalabyeko ogenda okufubutuka awo ng'essimu ekuba nteke ku ssimu ki obadde ogamba otya. Twagatta twazzaawo omukwano ogwo ogw'abaana. Ogwaddawo. So kati kiri okay. I'm not complaining. You have no problem. Wow. Nozolaye Kasuku live byekola. Tebakimanyi. Abantu baera bali eyo. But it's good to hear. Omuntu nadala nagamba nti Kasuku kinzizizaamu amaanyi. Kasuku platform yo eina abantu abagiriko bali machiwa. Nze njawulo manyi njawula. N'ogamba wemba ntudde ne Kasuku biba birala. It's another thing. Because abantu abakulaba, abantu abakufollowinga mwana oli wakabi. Okirabye. Ati gwoli eyo ogoba Kasuku bikiseera ogamba agenda ddi. Ajja kwenyigira abantu bagenda kwabika emitima nga tetumanyi omuntu azimba nga bana payiringa. Ate manyi Kasuku abantu gye bakomutunyigira abeera onaga ngenda kumulaba nga agudde nga bimulemye kyokka weeyongira waggula babooya bika omutima. Bantu batunyigire eyo naye muleke okunyiga musembere sembere tule ku mmeeza ogambe naye musajja wakikola otya like okibwana woogattawo otya wane wakyannemyenza okuyita biba byangu jasobola kuba olimu embeera mutima guzimba fitina. So it's good okumanya nti at least things got better. Kuba omanye feno mu mawulire bw'oba oyagala omanya nti kyokola kirina impact oba kiri relevant weebuuza nnyo nti bwe nakikola chavaamu ki. Exactly. So when you run a story about something nolaba impact olinga baga nti no we shall do this kyekikutegeeza nti olina kyokola wekiri so si kugikola noga namaze nenjikola nenjiteekayo nenjirekaawo so kati ekyo kinyongedde maanyi okumanya nti I'm impacting some people out there and things are happening. And to the gentleman kirungi oluusi ebintu ebimu bibeera bitini nga okikola ne kivaawo nekigenda mu maaso n'ogenda mu maaso n'embeera yonna gy'olimu. Yeah. Now mulina olutalo lw'ebizigo. Kika jogo n'akamanyiiro. Obuzibu kiki buvuddewa? Abantu abamu Kasuku tebasima musingi ate si kirungi kukozesa kintu kyeragga okuyisaawo kyoyagala like okuba muntu munno. Si kirungi omanyi mu business zino tewali wataliiwo competition tewali watali ntalo naye omuntu entalo zo ozikola otya. Bagamba gwe yonje omulimu gwoliko toliita ddogo. Okitegeera Lord Fred Zebata yalimba oluyimba yonje omulimu gwoliko leme kuyisa baladdogo. Kati abantu abamu asobola okujja kuba Kasuku abaana bangi bazenze sina muntu gwe nnanyigira oba sina muntu gwe nnakuba. Omanyi way back natandika ebintu bino ebyebizigo nagamba abantu nasangawo mama Lususu na Shuwadili be nasangawo nga bemmanyi kubenga bebalinga ku ma TV nga baboominga. Yibane mama Lususu yalagawa. Okitegedde nenyingira ekintu kino myaka mingi emabega eyo kubukedde nentandika nenkola mpola bavo maazi ndozanga balalanga okutunda ebizigo mulimu oba ogw'abakana abakazi abakadde oba ogutasaanidde kukolebwa owunya onnyogoga wavundako wano like nga baguvumira kale kyalinga kivumo nti otunda ebizigo nga kivumo. Ne right now buli muntu afunyemu kasente abana abobuwala it's okay. I'm not banaye sina gwe nkuba nti oba ngamba mbu era banaye nzimba nnyo omutima naye kyensinga okwagala twezimbe ffenna yagaliza tolumba tojja mu bubi kubanga naffe tetwajja mu bubi okubeerawo nga tukola abaana balina copy and paste omwana n'avaayo n'akolera gundi fake accounts zokazokazoka nga ze zikuvuma. Waliwo omuntu okujja nga gira mu accounts entuufu n'agamba kale kino ne kino nga bantu bawera abataano nga wobakebera kolaba naye omuntu asobola okustage nga n'agamba nzoono gwe nfiirako. Wali abadekaawo Kasuku ng'omuntu buli kyokola alina okikola ng'omuntu buli wooyitaga manne okuyitawo olumu ne bakubira n'essimu ne baga wakigundi ayogera bwati ne bwati wakigundi akola bwati ne bwati naye n'ogamba kansirike. So kati abaana abamu engeri gye bayingiramu ebizigo babiyingira batya babiyingira ne zistanti banjo ky'ebizigo
Wamalo gabanjo kyebizigo aba n'omuntu eyamusetinga n'amugamba tugende weesiige kyo newe kino bamanya ebintu osobola kwesiga ejji nga si njuba kuba enjuba ewunya bakino ekyejji ekyokungulu otakamu evvu oba eŋŋano bw'okozesa ebintu ebyo ne weesiiga face efufunyala nebanga eyulika evaako eddiba kati abawala ababikozesa ebo abagala omumanyiko oluusi oli nga yagala likes and comments na views batandika omulaba kuba bakimanyi saawa zino ekiriko batunzi ba bizigo nti tuli bangi on market like kati omuntu naye aveyo n'agamba nange kambuukire kino ekigenda mu maaso kati omuntu oyo yakikoze ekito kyo ne yeeteekayo n'agamba nze mukazi gwe wanguza ebizigo bla byonna bye yayogedde kati bwe yabyogedde omuntu omu nga already nzija ndaba line ze mwatambulira omuntu omu n'avaayo n'agamba ojja kujja nkuwa ebizigo okole kyoterere kati abantu babikozesanga bulijjo nenze saagala mukole bukodyo bwamwe stansi zammwe ate nga mwina be muweteramu kati oli yazze n'alaga nti baamwokya ebizigo ng'alaga nti gwe wamwokya teyamentioninze linnya but gye yayitidde bwati simanya mukazi gwe wayawukana nebbaawo biki naye neŋŋamba anyway kantireke naye comments abantu kati mu comment section mwe mwazze omulala akola ebizigo ng'agamba nti awo ojja kujja ewange nkuwonye ebizigo ebyo ebyakwokya kati abantu bageza okulaba nga bataginzeeko sheri naye omuntu aba n'amajege nabagaba muyiike mukole bwe muti newe muti abantu babikolanga ne bakuba ne boogera bayogedde so kati nengamba nedda abantu babikosa nti avuddeyo alaze face yokeddwa kati agenda kulagibwa era same time lako kati nakyogeddeko aba agenda kudda mwezi ogumu oba weeks 3 oba 2 alage nti ngenze bampadde ebizigo bannaye munsabire we bitakola nawe ngenda kudda nkukube biki banne mutwalidde ku kamera ng'omuntu abitwala after 1 week oba 2 weeks nga n'abamu ebintu byebyo nga akomawo on camera bannange munebalizeko omukyala bwati ne bwati eyanguza ebizigo kubanga abantu abasinga kasuku bajja ku market kuno nga bakuba fe nakuba n'agamba ne banaye ogulotya ebizigo bya sente bweziti okolotya bwoti ne bwotekamu ezo sente abantu muyina sente right now batunda bizigo abantu abajjanga bakubira abalala obulango nti mune entunda masaati bwegati yamalo bamalola ba business bwetambula and it's okay buli muntu kuba mulimu teguba gwajjajjaawo nti gwoyina gufiirako gugoweka kubanga abantu bakola amaduuka bulijjo ku boutique nesubira nti bwokola ekyala ate gweranga ng'ovumirira balala kubanga guno omulimu buli omu agusoma bubye omuntu oyinza okwogamba olina experience oli naye najjanga naye yekoliye nga ate naye alina obulungi bwaweereza wadde yakajja ku market naye ekitiibwa kikulu nze nganze omuntu aluddewo ku market almost like 15 years nayagadde mpe advise abaana abali eyo abalaba kubanga business erimu ssente bw'obanga ogenze n'ogisoma n'okola research naye tugezeeko okuteeka discipline wekyetaagisiza tosotta busosa ate bw'osanzeewo wakatandika olipira kasuku baakolaakola dda batudde baweereza amawulire gwoveeyo gambe njagala kuba kasuku kyali kikola abantu bagwa mu mitawaana mwana nakutambirako nagane kasuku nasooka n'abala emmotoka gy'ovuga n'abala kasuku abeera zimba ennyumba eyenkana etya abantu batubalirira n'anoonya woobeera n'agamba wali wati sente nga mmeka kwegamba nga ye gooli ye kubeera ggwe ate mu bubi naye singa omuntu asembera n'akwebuzaako mu bulungi naye okikola otya nga kyokka ekyo kyafa naye kifa ku ki mbadde simanyi nti fitina mu bizigo ate etuusaawo yamanyi olw'ensonga abaana bangi nagambye neŋŋamba bannange oba tugenda kwata abaana bangi akeera ku makya n'abadde gy'abadde n'akomawo wanagamba kuba ebizigo ye bizinesi etandikirwako omuntu gy'alaba nti asobola kuba talina dduuka naye n'abeera ewakaawe n'alanga ku internet yes olw'omulimu gw'omulungi oba empeerezaayo abantu ne bakusiima kubanga ememe katale omutulaga omukyalo nabikidde bulungi kamuguleko ebizigo bye omukyalo ono nedda kino sijja kikola naye njagala nnyo abantu mukole research ng'ogenda okuwa omuntu ssente zo kubanga era bye bituvumaganya nomala okudduka eri nodduka eri n'okomawo abakazi b'ebizigo mwatutama abakazi b'ebizigo kino naye nga bambi amulya mamba abeera ogwa bwa navumaganya naye nga njako okubuuza Sheri kati gwe ng'oli wano omuntu ki ekimusikiriza okwagala okukozesa ebizigo ekisookera ddala olumu abamu aba ayagala kukyamukamu ng'alaba nga atekkiririzaamu mu buddugavu bwe ng'alaba abeeru be balungi baddugavu bazikivu tebanyuma ate olumu pressure yammwe abasajja nammwe mbaawo nga ndi mukazi wo ni mukazi muddugavu naye ng'amaaso gakugwira ku bisambi bimyufu ne kasuku tudde mu mazima ekisambi ekyeru nga kinyuma akuba kale gwe story iyo naye nga kinyuma gyendi nange oli mu kimyufu naye okiraba otya kiyitirivu kubeere nga lyenvuliti
n'owulira ng'obulamu kyekyo n'ayimuka omwana abani n'ava ku buli n'anyeenya bw'ati ng'omugongo nagona mweru osooka tunulira obunnya wano nga bweru bulungi nnyo just imagine kwegamba embeera eyo ekuyisa etya nga ggwe kati bala ate abikula ekisambi ekiddugavu owulira obulamu bwe butandika okukyuka kazi omweru kikemo so kati abakyala pressure y'abasajja yesinze okubasikiriza yes abamu n'agamba nange okuyingira ebizigo ate ng'osobituna ng'oyera oli muddugavu ne justifa ku skin erabike bulungi nze omuddugavu naye anyuma era abakazi bakimanyi olumu ajje wange ne mugamba ne ng'oli kalungi olabika bulungi teweeyerusa because tebinyuma ate n'okweyerusa kuvuddeko okwo okw'ebizigo okwo n'okuba kino abakazi bagenda kaddiwa abakazi batwegomba nti Sherry abaddewo emyaka gyonna abaddewo akola bwati ne bwati ne takyuka takola ki oyina kumanya ky'oyina teeka ku skin yo oyina kumanya ky'oyina kukozesa naye abantu obuzibu balina agenda kujjabukira ali myaka ago ayagala kosa ebizigo omwana w'emyaka 2 byakozesa byawukana bulungi nnyo togenda kukosa bizigo bya mwana wa myaka 2 byakosa 25 nga goli kwana na 5 oli mama wesigadde ebizigo oli mama wange weekutanga butawero ne YouTube n'okolotya olowooza nti skin yo n'emyaka bw'okula olusulu noluyiika kati ne bw'onoofoti emyaka gyo tegigenda gana kulaga kasita okwata mu kizigo waliwo engeri y'okuba nga weeyisaayisaako waliwo enjeru ennungi omuntu erasaana kumanya nti weerusa naga kinyirira kirabika bulungi bambi kiri healthy wawona omuntu yeerusa ebintu nga tebinywa n'omusanga emisuwa ne gimusala buli wamu amatama nga ne waakola wati ettama oyiraba liriko lines obusuwa bannange bannaye bakyala muvumaganyiza omulimu bannaye bavumaganyiza omulimu abasajja batuvuma eyo ne bagana ne bannammwe bakikola batya bo bwaki bafaanana batyo bakyala tweddeko kati ogambye nti kati gotunda creams but ndi nnyo mu bintu bya habo kubanga omanyi ebiseera ebisinga gototabula bino bizigo beebiti nabivaamu ebyo ebintu kozi yenasookera eyo ne bweyongera okubanga okuga mu kintu ate ofuna ekisinga n'omanya omuntu omufuna eno lotion n'omwana kino n'omutera ku ka oil nga kano asobola ofuna olusu olulungi saagala nnyo omuntu kweyerusa obeere ng'oli kiwootyo genda mpola onyire nga n'omuntu newakusanga lasaa kumanya nti okwata mu kizigo naye okutte mu kizigo okonyeekonye oddiridde wano weeru abantu bakuba amabala n'omusanga atya n'okunama atya n'okwambala obugoye obumpi nga ogenda musanga always nga yeesaanikidde yenna aleseewo kafeesi bwe kati negomanye ebizibu ebiri mu bizigo abakazi bayiwa mugaba n'akweyambulira ng'oli bbaawe nogaa kiki kino ng'omuwala bulijjo kasukuwonda bwano neegomba nininkira ku makya neneeyamba nogaa kiki kino nga amabeere gonna gayiye mu wali obadde kaawo ne weegomba okuvuga ku mmotoka ennungi ng'eno naawe n'obeerako mu bantu b'ebitiibwa abeegombebwa with Pride Microfinance kisoboka ddala jangu ogulewo self target account osobola okutuukiriza ebirooto byo ate mwattu account tekusobozesa kufuna mmotoka yokka osobola n'okutuukiriza ebirooto byo ebirala oyagala kuzimba nnyumba oyagala kugula kizimbe oyagala kutambulako mitala w'amayanja with self target account kisobokera ddala jangu ogulewo account eyo otuukiriza ebirooto byo tubadde tubreakinze off awo ng'okyatunnyonnyola abayiwa mugaba kati mugaba oyo ava ku bino byakusala lubuto mubiri oba byakweyerusa mugaba omu ali nakyo era abasajja baagala nnyo yali nakyo ali nakyo yabeera atya yoyo omuntu gosanga nga yazaaliddwa natuuka myaka gino egya teen n'asala aba mulungi oyo era oba omulaba mugaba ali nakyo awoomesa oba omulaba nti bambi akana kalina tumugaba nobaayo omwana alina gamugaba alina enguudo like lines ziri bulala kati olumu ziva ku bizigo nti ebizigo babatabwira bibeeramu zitube ezo nezigwetera n'osalayo mugaba nebizimba biti ng'ebibwabwabwa bannange mugaba oyo olumu ava ku muntu okwekoza nga wali munene n'okogaba okogga omubiri guba guvaayo eno ne gudda guti we gudda ne guyiikayiika ne guleeta mugaba kati nze benkoggera wano osobola omufuna ku gundi ye mwe mumufuna ludda wampozi muno muno ekinyama kino kimanyi ofuna mugaba kino ne kiyiwa mugaba musajja mulina namwe ebitundu byamwe omusajja naye alina mugaba bagamba aba awooma
naye sikiwa nti abeera awooma sikiwa nti omulina naye era simanyi waki oteeka mu nze bubuuza ndabe oba n'abasajja abanene ab'omu Uganda kati nga ggwe like kale simanyi tomwina Sherry oyagala kunnwanisa misana just mbuuza onkuba left right center okuva show yatandise tunyumyamu just tunanyumya bwe tutyo onkuba onkuba kunzita busi labako obulabi naye nakukoze eki kiri mu wakizo oyagala mbeere ne mugaba bagamba nti abasajja abanene baba ne mugaba omusajja omunene takulyangako naye gwe Kasuku okimanyi mbunna abasajja namwe abamu temulina gundi soke tuddeyo wali omusajja omunene takulyangako omusajja tolyanko mafene ngaye nga ggwe maama nze benchmark y'abanene bwe bakutuma ntulage ku munene asinga gwe wali olabye yenze siri mutini naye nze munene nze am the big mafati that you have seen the biggest mafati naye gwe ndi okumpi right now kale kati so ovola bonyanguyiraye yenkana gwe oba atakutuuka ansingako sinnaba ate yenkana nze kale ate nze mumanene ndi mutini baga nti banaye abanene abatinitini mujje nga nnyimuka ate wali anzirako nze excel esooka ey'abanene akuddako akuddako mafaati tewakyagala kyewagwako kwegamba abasajja abanene tebeetaaga kwagalibwako ddala mulina okuba mulina ebirungi ebijjirwako naye wakitemba temusala mubiri Kasuku gwolaba engoye ezimu mutuufu oyambala olugoye omuntu n'akutwala nga gwe atali siriyasi ani alwambadde nze sikulimba waliwo nawe omuntu gwolaba nga buli wayambala aba tali siriyasi mukyuseemu musale emibiri mukatonda naye naye Sherry amanyiira kati omuntu ayambala olugoye n'otamutwala kuba siriyasi kitegeeza ki enfaananaye kwegaba bwabamu abalwambala olubuto n'abambadde kundisho ng'ate musajja ekitegedde terutuuse wansi naye waliwo abasajja beedaba ng'ayambadde kafiitingi ati n'omubuuza ati mukamange gwe bwadde oveeka teweetunuulidde ng'ojja kiki baba bamukoowa nga kigende kiswale kigende bakigeye ate tukoowa abasajja ntibaleka ne mweweebuula n'okitunuulya kivume ala Sherry leero okoledde okutta akaliro baaba nooza abantu abanene wabakoowa yo kanda mukulu yali ntegedde obuzibu wamma gye buva naye tukooyera kyo tutuusaawo akakati ni omuntu omuke yakola akakwogezaako ku banene bonna bomanyi naye wano yali ampiseeko wano yali ampiseeko tomanyi yali atalise okwambala ezo esaati ennene eziriko ebinamba ebinene 5 omusajja yina kasoya kwambala ebyo nobeera katuni wootyo manyi ogenda ate abakyala kati kambawe gabuwa wobeeranga nebbawaniko okukunyiiza tandika okumuliisa muleetereyo zibusta ezo kiteere mu mmere kirye atekeko ekibiribiri anokomugulira obugoyegoye obulifana omugaye bebi wano wenkwagala ng'akasaati akambadde kalinga akali kuhanga be kati panene gumanyi kakamupiibi abamu mulimba mwevaako nnyo ate mwagala abalungi abawala abeefaako ne mutuvuma n'otuvuma ssebo osobola osanga ssebo omuyaye ng'avuma Sherry kali awo keekoza naye nga niyo olubuto olumukoma eri n'omugamba my brother lo gijjeewa ku kintu kyokola ekyo ebbeere nga liko bundu seriti omusajja obundukira kyebbeere okuza lyaki Shalom owulira Shalom ebbeere okuza lyaki watandise osuna amabeere ali basala Shalom ogenderera muganda wange n'olubuto lwazze yangamba banaye Kasuku nze saagala funa olubuto nga lolwo namuganda naffe nange nali siwagala I woke up one day and I was like this nalowooza byasaaga yatandise okufuna olubuto sente Kasuku gwe waliwo otyo ate nali bwe nti nasemba okuba benti nga ndi bebi
Mubye wabala temwali mukugejja botyo. Temwali Katukole tutya. Sala. Bannaye. Okujiminga tobisobola kasuku. Ntambula njiminga kati no wano gonda bansazeesazeemu. Waliwo emyaka ng'emeka emabega bannaye nange nerabye mu video ne ngamba yalinze. Nga ninga bomu. Kati awo mukyala wo muwe respect ye. Eyaje. Yakugumiikiriza. Ntomanyiira. Abagumi. Ngade mukyala wange yaŋŋamba, "Oh baby, I want you like that. My bear." Ne abakazi bali. Bear naye omanyi omusajja omunene yanyu moyita bear. Anti ate kati bear kyange kiri. Kati abali awo medium bear. Wawa manya bear. Bear. Gera owirasi. Kiveri nti mannange. Panda. Omanyi panda ozimanyi? Panda ze. Ezo zipanda bibeera mu bibeera black and white. Walako kungufu panda. Baby kyefaanana. Naye nga bannange. Nebba abakyala omugejjo si mulungi. Nnyo n'akamu wadde. Lwakuba ate Katonda alina kyakola ate kali ebikazi bimasavu ate byawa ssente. N'okisanga n'omwana nga 6 pack zimwetimbye. Naye omanyi emirimu gy'abaakeeyo n'ebintu byabagumidde abakazi abanene nga babagumiikiriza banne bakyala wallahi musale muleme kubeera kubageya kubugeya so kubanga katata oba omunene ng'olina mugayava oli munafu kisukka bingi by'oba otuulidde eyo bisukka mwagala amabina amanene gaagala simanyi nnyo kyemugaagaza kasuku jasiga bagakunyumira mu ngoye wegati gwe bintu by'amabina tobiriiko. Sibiriiko kubeera siina manene naye ate empaanibwa nnyo. Ebina tedikuli sheri. Siina naye kasuku nze empaanibwa. Okuwaanibwa batya? Gwe manyi bye ntuulidde wano. Abakazi bonna bensinza owulira nga bagyewulira eyo sitayiro gy'olimu. Reviews zetufuna si nnungi. Bagamba batya yewaanira bwereere kalina kyekali wacha wewe omanyi nti obaggo tasobola kunoonya ssanyu lye wali oyagala ndowooza okiwulira kasita abakazi obatuuka awo njedda oli mutini oli namugaa obaggwe munene n'atandika kimmanyiira ayogera byaki ebyo abasajja mbeewuunya navayo n'agamba mukazi gwe genda okola ettayiti gwe mutini munno buli wogenda gyali gwekeera olabe waliyo tayiti wali abakazi nga bakola tayiti mukwano omufunza ebitugaziya biba bingi abamu okuzaala abamu okozesa abasajja ab'enjawulo abamu periods bwe zivaamu lastika eteera ddala so olina okuwumbawumba nozzaawo ati abasajja nga temunnaba kuvuma bakazi abo naawe sooka weekyeknemu ogambe naye oba nze mutini gwe mutini abasajja bo batini bannange ate amaanyi g'ekisajja gabulidde ddala mu gavumenti eno byemulya mwagala nnyo okulya era ebintu ebisabusavu keba ne mwegayaalirira ate ennaku zino abasajja baatandisa sisitemu nze nina okweriira ebintu byange nina okulya nina okunywa ng'ayogera tafiirayo ddala bakyakomplaininga nnyo anti era alowooza abasajja bakyalina kye batya ennaku zino ku bintu abakazi bye mukoze abasajja tukoze bingi nokutuleetera nti emitima egyo ne twekyawa naffe ne twekyayira naddala ddala owulidde defensive ate mwatusindika okukola kasuku nga twali tetukoledda twabeeranga bambejja abatuulaawo ne mutukolera ne mutulabirira okimanyi naye guno omulembe mutusindise nnyo kati baba bikyuse nnyo guno omulembe kuba tumanyi ozinoonya kati awo bigenda kukyukira ddala kati sheri kankubuuzeeko bosinga ofuna omusajja nagga nti tuula waka buli kyoyagala kyenkuwa tasobola kimpa buli kyenjagala mu Katonda kuba naye alina byayagala byatanneekolera kubanga singa ye byayagala aba yabimala alina kutuula alye kuze yakola naye waba kyakera n'afuluma n'anoonya tasobola kungamba nti ate nze nange etuule kati singa ofuna omuntu asobola obbikola byonna byoyagala bannange simanyi oba okyalinamu guli omuzimu gw'oyingira ekibuga kasuku sinnamufuna simanyi bwe kibeera naye mukuwulira kati nga bwendi right now okuwulira nga teri musajja asobola kuntuuza byenjagala bingi ate binene biyinza okuba nga si bingi nnyo ku lukala naye nga binene nga bizitowa mu nzitowa yaabyo nga wembiteekako ndaba obudde nina butono kukaseera nti mu bbanga bweti njagala mbe nga nkoze bino mbiyimirizaawo so tosobola kumpa byonna tebabigaba byonna just lwakuba you learn to appreciate that person oga omusajja wange kino kyankolere nekyo ne kino noteekawo respect mwebeeramu bulungi n'omugaba bebo manyi toyagala nkole naye tukole kino kuba kwogerezaganya namuntu nga kuwuliziganya
naye abakyala obulungi kwefaako the first line of defense ye Sherry. Nze Sherry from the word go okuva lwe nasooka omulaba omutindo tagusudde ate ayongera gulinnyisa okitegeera bw'okalaba wano oyinza olowooza ka sweet 20 nayenga kumba agenda anaatera ozzingawo Jekaso kati abanda banga ndi kalenga ndi mukulu kati baba banemeka kwakasuku nawe ndaba tokyuka oyongera kunyirira oyongera kunyirira Sherry kibanye edda twakulanga tumanyi twawa abasajja ensekezi mu omusajja bwasekawo otyo boyagala omulingize babagagga ne kasuko oseke byabagagga like when those looks zotekako omuntu n'agaba nange njagala mukula yes nozo kiwulidde abasajja abaga tebalina nseka tebalina njogira essaawa yonna Sherry andya akyogedde bisana banange omuntu essaawa yonna yonna Sherry ndimukubabbirako abakyala abatulaba kasuku mu mukwate bulungi ako baamutwala si kituufu webale nnyo ekintu kyongerako kati gwe ku kyemisana tugenda kukuyita omuntu yenna alwanyisa obufumbo omukyala tasobola kukkiriza muyita ku kyamisana baamutwala dda mujje empola era eyamutwala yatwala makula ku kyemisana kati ono kwali weetegeke essaawa yonna tukuyita ku kyemisana ogenda kujja oli ekyemisana buli obuyimba bwo kyabuyimba tukuteke kuba nayimba kwanjula nayimba nako sibijjukira kubijjuka ai Sherry wayimba ne tugamba waayi katumale gamuwagira ye waffe naye ne babansibako Adai ebintu byensi si byango ebintu byensi si byango but Sherry kyembadde nnyonnyola ali kyemwagalako she looks exactly like what she's saying tulina abantu akunnyonnyola asima mulina olabika obulungi biki naye n'omugamba mukwano nga tokifaananye naye kati bw'avaayo noga nti kati gwe ate kyenyagadde kyoyogedde wali nti gweosobola omunyonnyola nti tangaalamu kati tewetaaga kwerukango blaakawo musigaleko just tupolishinge mu katini abeere blaaka nga you know exactly nti ku myaka gyo tewetaaga kwekozza ogenda kufaanana nga bano abakazi abanoonya ekyokulya ababundabunda toninga butoninzi exactly waliyo abantu abamu nga beetaaga toninga nze waliwo omuwala gwe baagamba nti nga munene si bino ebyexcessive naye nga munene naye nga nti gwe genda mu gym situlamuko ku byuma omubiri gukomewo otoninge olabe ensi bekunyumira abantu abamu bakimanyi nti okuba omunene olina kwekoza abamu you just have to farm omubiri gudde mu place era okozesa mpeke ng'ozimira zezikola ekyo bulungi nnyo n'obeera ng'oli wamu ng'omubiri kweguli naye ng'ekisambi tekiyise kuva ku nnyama ne bannayo batukaddiwa nabo byabakazi omukazi banno gwolaba naawe n'osirika n'ogamba mukama n'otya n'okukula n'otya n'ogoba kukula naye nga bambi muto oluusi nga kwakalukana nnyo oluusi nga tamanyi na kyakkola naye ekinyiiza nnyo abakazi abalinamu ssente okumusanga ng'oyinza okugamba ye house girl nga yaleeta omuwala ewaka ekiwala kinyankole kiveeyo bushenyi kiki nga kirigita buligisi kinyirira kyokka gwe nnyinimu nga bwe bakusanga baleesa amanda ewaka bayinza ogayita mukamaawo ita mukamaawo genda omuyite nogayi nze boss wano wange anti mama tubaye tusaba yita ku muwala wooli ajja atuyambeko wano gwe boss naye bane abakazi abatulaba ebyabatuukako dda byabatuuka kati okwewonya ekyo weeteekemu ssente yeekulabike teweeryaza amaanya tonyigira nnyo omusajja ayenzayenza abakazi kiva ku ekyo kiva ku kyolumu abeera mu maka matiribona musajja alina ssente omusajja ali ankuzibwa wano nawali gwe katandika okweteekamu ssente yo ye bwali ankuza gweteekemu ssente yo atunula abigattegatte nga laate bigatta eri bazitwala butwaza ate byaleke waka bisinga byaluvubanira ebbali so okweteekamu ssente kikulu waliyo abakyala abamu nga wabeera oyinza olowooza ye sitaani nga walabika bulungi naye ng'ate yenfaanana gy'afaananamu n'ogamba ki ekimujje wakyayingira ennyumba y'omusajja nga ye yagyezimbira ye mwennyini oli n'omubuuza nti ekikazi kino wakijjawa naye oyo omuwala muto wali myaka 37 nze 45 n'omugamba wawasajja jjaawo
neba bakazi bannange kibi nnyo omusajja okwere nga abamikwano gyagenda goli mukwano gwe nga watambulako ne bamubuuza ani oyo senga wange ate abasajja babyogera naga nti oli sengawe oyo senga wange nzize naye kyova asigadde mu motoka tumalirize ngende musange kibi nnyo omukazi alabika obulungi buli musajja aba ayagala amulage banne era obeereyo nga weebuuza nti omusajja amaze n'emyaka 5 sinayo muganda we gwe manyi sinayo wa family ye gwe manyi mikwano gye sigimanyi toyagalwangako you are not fit to be there noonya woolina okubeerawo si wowo naye abalwana ebintu abannayuganda tulina nnyo fitina tutegeere nti we can coexist kati ozze kwoli otandise omulwana indirect ate kati ab'ebizigo babalwanira ki ng'abantu bakuba bizinesi eyo ng'erimu habo bizigo noza be bantu abasinga okuba abangi nnyo anti ekibanja kya omanyi online eno yatujjirira mungu yagitotera buli omu alye oba otunda ki buli muntu ye platform gy'olina okosa werekera ku makya neevaawo wet nga gwe tokulaakulanye manya bannange bw'olityo bw'olifa ng'omanya bw'otyo bw'olifa naye kati platform tezikyavaawo tweyongera bweyongezi waggulu kati abaana waki tebazuukuka n'amanya nti siina kukuba mulala siina kulinnya ku mulala nina kukola ekyange nyimire gwe musingi ffe tukulidde mu bizinesi twagala n'abaana baffe bazikole bazisomere ddala zisigalewo nze nakula neegomba bano baba batundanga ebizigo ebyadde ezo zikampanies ez'amaanyi ezo n'ogaba ninga avaawo abaana ne baddawo ne babeera nga mwe balinawe n'ogomba n'ogamba oba nange nsobola okikola kyokubera olaba omuntu akulinnyako nze nagamba muntu aninyira mu bizinesi yange nvaawo naawe sikuwa ddaddaladde obudde okugumiikiriza ekyo ki ekya bizinesi kirala muko bizinesi baana birala awo oba onsemberedde nnyo so Sherry ayina Sherry's cream yes and Mitego herbal products musika byo kasuku tusika nesikwatayo nze abakyala nedda munnange situnulayo naye nkuwa gwe n'ogenda ne weekolako noweetayiteninga bulungi nnyo n'owoomesa ensonga kwegamba ne bajjajjabo ne bagamba omwana waffe mu butuufu atudde akkalidde ye mukyalo omutuufu okitegedde so kusala mibiri okugejjamu ng'oli tutini nnyo weesaana onywemukko kale ogejjemu naye nga togezze nti matama biki ng'ogejjera wamu ng'omuntu naye ebyo kabina ntumbwe sibikola ebyo sibikola sijja kwewaayiriza njogera ku byemmanyi nti olina mbalabe ze zikusumbuwa olina bintu ng'ebyo baakwokyayo kyebizigo olina dotsi misuwa gikuli ku sikiini ebyo byo nsobola osobola okuba nga obikolako exactly osangibwawa Sherry ogenda okole ku ssente tomanya lumu olimpaayo nja kwokyayo lumu noga nti my plaza kasuku genda olyeyo ku nkalu exactly nsangibwa ku DK City Plaza Makindye kukikirira ensambya awo wennyini we tuli shop A03 ng'oli kumpi awo wennyini kumpi ddala ate nga tukwane deliveries gewonkubirako nga tukwa deliveries akanamba kabeerawo naye kajje nga ka bizinesi so si banaye sajja abamu baneemwina emyoyo emitono gwe buli kimu bayagala okirozeeko buli kasuku gwaleeta toddukamu inbox kati wasoma enamba ate bakubira nga baagala kukukwana nga baagala kugula ggwe abaffe siri wano nti nzize katale nga Sherry nzize kunnyonnyola naye abasajja yagamba nze gwe gwe njagala saagala byotunda ye nga ayagala ggwe kale enamba yaffe enamba eri 0783 030 222 bajje banaabe ne ku kyogo bakakkanye ebisiraani ebyo ebibizunga ebijja by'eno n'eri tutereeze embeera netubigonde naye omulundi oguddako bwe tunaakomawo wano bwe banaaba kyakupinga tugenda kwogera mannya omu ku omu tukogere nti gundi otuli bubi kwa kati awo olutalo mba nduyingiddemu otubuulire empapula zikola zitya wakola otya tweweŋŋana ebitiibwa byangu twewe ebitiibwa yeba naye nsose kubuuza maama Lususu yaddawa banange oba yaddawa alabika nno gyali akyakola naye nange ndudde omuwuliza omanyi abantu abamu badde emabega nga buli kimu akiraba naye nga yasalawo aliko abalala bashayininge ate shuwaddiiru ayinza okuba kwali naye mpolampola naye kasuku omuntu olumu abantu abamu bebosanga kuba kale abamu balemezaamu oba abayimbi balemezaamu n'agamba ngenda kukwera ku matya nkutuke ngweri ku microphone sijja kugita ne bapresenta abamu n'ayiwa envi ng'akyalemeddeko okitegeera lwaki olwana leka abaana abato nabo bashayiningeko step back oba olina kyojjeemu bugende mu faamu limako vaayo eno
Tolaba presenter abamu bayiye envi naye alemeddeko ate nga abaana abajja abalina talent be bakuba abayimbi mukaddiye kati muli mukwonoona bwonoonyi mulemesezza abaana abalina ebitone okushininga mwefudde mbufeyeffe era ffeyeffe nedda Sheri mukambwe leero nenne yamunyizizza kale tuyanziza nnyo that's our time kati soke tuwayemu wano ne Sheri tulabe what's possible and what isn't. Yes. Mubeere bulungi mweraba. Ahora Sheri leero azze kunwanisa. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abuula bababbi abakyala wale somuyomba inyebuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange